Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kenzo yadidde obusungu bwe obwalina ku Bobi Wine. Bwalina ku Bobi Wine because mu mbozi ya Azawi teyayogerako ku Bobi Wine. I have lost my father due to poor health care. I have lost my sister just after giving birth because of poor health care. And then you wake up one morning and you see someone bamwadde milioni 5. Ngolaba omuyimbi bamwadde bilioni 5 za Uganda azikozesa eki. Kikwataganirawo ne corruption ne Bobi Wine. Kintu kye twerabidde ku ssaawa eno. Ndi side kati ziri bbiri abantu kati zibagenderako. Ez'abanyigirizibwa n'abanyigiriza. The oppressor and oppressed automatically. How about Eddie Kenzo? Eddie speaks for who? Eddie Kenzo speaks for the selected few. He speaks for the selected few who are the oppressors. Really? Yes, ye point here because go wait again. For example, based off what he's saying, ti abantu abekalakasa bagala kwonona bintu by'abantu nembeera ngeeyo okupaintinga kifaananyi ky'ekintu ky'otanalabako oba okolaki bwe yamala okuvumbira bw'ati n'amira neyeerabira nti ate enkya ayinza okudda mu mbeera eyo. Bano banniga singa bali basobola otubbako obuto singa baabba okera ku makyangwe n'emyaka 89 ng'omuyayi yakunuunyeemu obuto obwo n'abutwala naye akakabadi katono yakeesigaliza ne lwalikeera ku makya omwana we ng'alwadde n'amutwala emulago we natwala maama wange nga tebalina ddagala ng'eddagala olina ddigula ku ddwaliro lya gavumenti naye nga mweriri kuba otwateekayo akasente eddagala lyalabikanga temuvuddeyo epas Azawi yekka yavuddeyo. yes kulwokubanga basiru tisone mu ggwanga Uganda tulinamu akabondo k'abantu abo aketwanise mafiorism group akaveri buvino obuukira Chovola music yafa nezi mbiyimba ensi yaffe si bwetu. Listen to that. Walukagga meya munno Walukagga yageze n'agamba nti ebintu bino twabiyimba dda ojageera lwaki Azawi azze kati sokole katono Azawi yenkanyankanya n'emyaka ne Walukagga akabondo k'abantu ke kugambya ak'abantu abatano omukaaga omusanvu munana 10 kakoze kinene nnyo okumalamu bannayuganda essuubi n'okubakuumira mu kutiisibwa. Omulungi agenda maaso n'okubeera nga otugoberera njagala agenda maaso n'okubeera nga nkwebaza n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi ate yo gy'osinzirira okubeera nga otulaba gwali mu ggwanga lyattu Uganda kyokola kya muwendo mungi nnyo ate naawe ali wabweru w'eggwanga bali ku kyobbo kya Buwarabu abali eri ku lukalu lwa Asia then kwoteeka ne Europe mwebale genda maaso n'okubeera nga mubaayo abalala simanyi planet kwe muli naye yonna gy'oli ng'otulaba ngamba bugambi nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala nzeddeni ate omutesitesera omuwanjuzi wa programs ez'enjawulo ku mukutu guno kugenda mu maaso n'okubeera nga otulaba akadde kanene kennyini njagala okubeera nga nsooka okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno giweka like gwe natasina subscribing nga nkusaba subscribing ya subscribing edda nkwebaza bwebaza we tutuukidde wano olunaku olwaleero ng'ekiri ku mimwa gy'abannayuganda be bantu abagenda mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa olw'ebuli bw'enguzi obusukidde ddala era nga omuyimbi amanyikiddwa nga Zawedde abangi gwe bamanyi nga Azawi yavaayo n'abuuza mmwe basita abaffe muli ludda wa rank singa tetubalaba Bebo oliwa Kenzo oliwa Kamiri oliwa nga tetukulaba omulanga ogwo nno gwe yakuba ne gugenda nga guleeta abalala David Lutalo yasooka n'agamba abo basiru abalowooza nti tulina vaayo kukyogerako kati ebyo twabiyimbayimba dde abo basiru tebakola ki tebabitegeera netugamba yiye omuwagizi ogwo ategeka ekivulu ky'omutwalo abaakuyambira ddala ova eri ku kapaapaala kati be basiru embwa yeekatwenga yaluma musajja basiru ddala kati abaakugjeeyo tuba tukyali awo nga Kenzo nga naye akola ki ng'avaayo takyayagala bintu byammwe nate by the way bino ebintu Bobi Wine ng'omuntu oba osanga tabiriimu ye koza abantu be bayevaamu abavubuka batalina kibiina abagamba tetulina ddiini ffe tuli awo nga ffe abalwanirira eddembe lyaffe so we tutambulidde wonna ekyo kyekiri ku mimwa gy'abannayuganda kati nalabye Nina Rose Bafana ng'avuddeyo then ne Spice Diana
tugenda beera nga tumenyamenyamu ku nsonga ezo. Omukulu Ranks kwoteka MC Mayor then impoze ekirala Dini Lubowa Sava akakasa abantu ng'abagamba nti Joero yali $5,000,000 wabula bwe yava musabye obujulizi mu kkooti mu kwewozaako yagambye ebyo byazzerwa byembikola lwa public interest abali eyo mmwe mubimusaba ne twebuuza obujulizi tugambe due to public interest twetaaga bujulizi. So kakati n'okusukaawo byonna bye tugenda okukola. Meya weeyanjulire abatulaba ku mukutu gwaffe mbebaza yonna gye muli gye musoba nga mugera mu maaso n'okuba nga mutugoberera. Ekyaddala tusiima mbeera mu kibuga Kampala yakayowe kyovola bakakopokopo kabase ninga abalankisi kati abafumbo bo munne tulina bwojja kugamba ate nti oba olinze omale kutuulula. Omusajja ono omulaba bwe yaleeta emmotoka ne tukuba mu ngalo wano kyokka ekyennaku yagitomeza mbali kigamba naye nagamba akeide obunaku omusoga akoba ati kemanya kale bwe olusoga oluterezanga nze mbunywa naye twala ebbanga naye nga tera munenfuna ya time nembunywa manyinze by the way mbanjagala ekintu ngamba era wentukaka ngamba Olivia butulule baba wawasizanga solwanyo ozirwani kanywa naye munnaye buzi bali abakegomba batulaba bangamba omugaso gw'obuugi buno bwolimu okunywa buno nno si bwa kasooli buno soya ebulimu birala bingi soya bangamba omugaso gwabo gulinga omugaso gw'ebinyeebwa era kati Florence yanawe mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera. Omukulu Ranks ntusanyusa okulaba nate kale nange nsanyusa okubeera wano weewaawo mwebale kubanga mumpa akadde nenjijako ku mukutu guno alhamdulillah n'abatulaba mbabuuzizaako mwenna gye musinzira mu bitundu ebyenjawulo comments zammwe tuzaagala nnyo mwebale kutuzaamu maanyi ate era tubasaba musubscribinge bamutenda obugezi bale yambuuzizza ekibuuzo omufumbo onze ono jjajjange naye antirabayo ndi mufumbo naye okweyo ndi jjajjaawe ono jjajja wange abengo baba jjajjaawe mbaga owaayo kubeera omufumbo nze siranga muntu atamidde nga yeeyongeza omukazi n'atamiira kati kutegedde bulungi okuza kutuuka wano nga yatamidde mbuya alina abakazi babiri yatamiira abakazi taliyo omwenge gwe gutabiiza kale mu bufunze oba oyina oba toyina yongerako bayibuli yatugamba obeeranga n'omukyalo omu kale mwebalegera maaso n'okubeera nga mutugoberera njagala okubeera nga mbategeeza nti gwe nno nkusaba osubscribing video gituwere like ali emabega wa kamera si mulala ye mwana omuzira mamba ani pozi Nansubuga Florence manye no mumaja mwana muwala meya yakumanye walo baba kujukiza n'ebintu byengenze ngendera kati ku bakazi oba oyagala emirimu gyo gitambule bulungi gikozese bakazi kati oba muwala oyo nga bwali ku kamera ebadala kamera buli lunaku meyo bongera mufuna because abo boli wajja abamanyi tukoleke nze yali amukubira essimu nti waye tunzija tukole man kati yankubira essimu wakimanyi ogera kujja n'omukazi tugende mu maaso kale katantandikira wano mukulu kalyangu omulanga gwa Zawi gwe yakubidde abayimbi wagutegedde w'abayimbi bano we batamutegeredde kubeera ng'ensonga eno bagifuula political kubanga bo bwe baba bannyonnyola bw'owulira obusungu lutalo bwaddisaamu ne Kenzo okugamba nti abo Bobi Wine ebyo bye balimu ebintu byabwe mbimanyi nnyo mu bibasinga so kibanga ekiraga nti tebaategeera Zawi kituufu kye yali ayogera ku mboozi ya Zawi because eddoboozi eryo era ddala naliwulira nali ku radio ekiro naliwulira ku radio ffe twali nno munnaye ku X waliwo kye bayita space kasaaliko kati nempulira eddoboozi eryo ne ŋŋamba Zawi bw'aba talina kyalanga nga either nti waliyo show naye mu njogera gye yabadde ayogera ng'owulira obulumi obumulimu nga ye muntu yafiirwa kitaawe yafiirwa maama n'afiirwako basisita ng'ali mu kuzaala nga katafudde nti Katonda asazeeyo wabula ng'afudde olw'okubanga abasawo tebaliiwo n'eddagala terikola ki teririiwo mu kyo
Azawu yayogeranga ye obulumi bwe yalifuna ng'omuntu yenayina bonaaviirwako omuntu politics omulaba buli muntu ku ssaawa eno ali kuba kati abantu bempulidde abavudde ne baddamu Azawi talina ye mu kwogera kwe yatwala obulumi bwe because otuvaayo abantu abasinga twogera ebituluma nga abotwogera ebituluma nga ffe n'omuntu yenayina omulala yenna oba munnabyabufuzi oba tugambe Bobi Wine oba ani bw'avaayo n'ayogera nti bannanga oluguudo abavubuka tebalina mirimu okino bwe kyaba kyogedde nga ye omuntu kati nawe ogenda okuwulira nga Bobi Wine kyayogedde tetulina mirimu nga naawe tolina mulimu n'omwegattako okyegeera kati Azawu yavuddeyo okulaga obulumi obuli mu mbeera eno nti amawanga mangi agavuddeyo nga negakyusa obukulembeze olw'embeera eri mu bintu olw'embeera eri mu bantu kakati Azawu yayogeranga ye omuntu kati abantu abamuzzemu because mu kusooka nawuliriza mwami Kenzo yadidde obusungu bwe obwalina ku Bobi Wine because mu mbozi ya Azawu teyayogerako ku Bobi Wine oshage nagenza okuwulira Kenzo nga yatandise ate emboozi kuba bamubuuziza emboozi ya Azawu wagiwulidde nti ate Bobi Wine oyo nze abantu abanancawa biki nempulira ne ŋŋamba kakati kikwataganirawo ne corruption ne Bobi Wine oshage Kenzo kuba evaayo n'ate n'ayambalira Bobi Wine walizeemu nti ku mboozi ya Azawi corruption bweti n'otaleeta Bobi Wine because Azawu teyavaayo kwogera naga nti Bobi Wine yantumye njogera ekintu bwekiti yayogeranga ye ekimuluma ku mutima so ekyandirumye ne munnayuganda nti ekintu kyetwerabidde ku ssaawa eno nti sayidi kati ziri bbiri abantu kati zibagenderako ez'abanyigirizibwa n'abanyigiriza automatically kati Kenzo mu kusooka nze nawulyako oluyimba lwa Kenzo lwe yayimba System Volongoto bwe yamala okuvumbira bw'ati n'amira neyeerabira nti ate enkya ayinza okudda mu mbeera eyo bwe yavubira ddala n'afuna engege nti abayimbi bangi abali mu bagita kyegundi ye gyatwala mu Federation naye nga tebagifunamu okyegeera sente bwe zajja nga ze bajja yazifuna yekka ne lwalikeera ku makya omwana we ng'alwadde n'amutwala emulago we natwala maama wange nga tebalina ddagala ng'eddagala olina ddigula ku ddwaliro lya gavumenti naye nga mweriri kuba otwateekayo akasente eddagala lyalabikanga ekyegeeza bali kukweka mweriri Kenzo bw'alituuka ku makya n'alwaza omwana si kimusabira n'alwaza omwana nga talina busobozi bumutwala mu ddwaliro lya private lwalimanya nti embeera abantu gye bayitamu ki mbi so omuntu yenayina okuvaayo n'ayogera ku kimuluma alema kitwala personal nti kyabadde nti gundi yakyogedde nga yenna ng'awulira obulumi n'agamba lwaki tubeera mu mbeera eno ng'abantu abasinga obungi abalina ku ddoboozi eritusingako nga Kenzo ngaani nga David Lutalo nga weemuli mwe temubiraba okyegeera be bantu bebasooka mu bivulu byammwe naye tudda ku David Lutalo David Lutalo yes otugambye nti oyimba ennyimba waje tugenda yatugambye yayimba waje tugenda ensi yaffe yo si bwetyo ne bw'owuliriza ennyimba ezo yes zirina messages zireeta naye nga si z'abantu ebanyigirizibwa obudde buno ebintu ebya bulijjo betugamba nti ku nkedde ku makya omwana wange munkuza gye mukuzizaamu nze mukuzizza obubi si gavumenti ono awo n'otuyimbirawo waje tugenda okyegeera so bw'obanga tuvuddeeyo because abantu ababulijjo abali mu kunyigirizibwa abantu corruption bwe bayisizza obubi abantu ifrizi ze bayisiddwa obubi be bantu bemujjamu 10 abo abawiba omusolo omutwalo kati bw'onookera ku makya n'ogamba nze tebinkwatako tebindya munnange eno ensi tulabyeko abaali abanene bawava munnonga ku ssaawa eno tebakyali banene nga babakomya ebintu byabwe byonna baabitwala kati Kenzo ojja kubeera amini oba David Lutalo ojja kubeera nga ku ssaawa eno okyalaba music akyatambula lowoozaayo olunaku lw'enkya music lwatagenda kutambula era olowooze nti singa ebimbeera ekyuka bweti ngenda kulaba nti abantu abambeererawo balwedi banto nino baali banene
era balina ziiti. Nina Rose yayogedde statement n'agamba ye lwaki tetukyamulaba nga ate ennyimba gye ziri nnyingi naye yalabanga ebimunyigiriza n'ebinyigiriza abantu si ze ennyimba zino ate zalina okukola ki okubayiwa n'agamba ye n'asalawo addeyo asome. By the way naagala nakwesimbawo mu maaso eyo. Yes kakati nze abayimbi bangi abavuddeyo kale ku ssaawa kuba nalabye Hasani Nduga yeze abadde nnyo ng'aleeta nalabye Ziza Bafana yaleese oluyimba Daddy Andre naye nalabye alina oluyimba lwa Tanaluta eziri mu mbeera ezo. So abantu abali mu mbeera ezo nti keberako ku macha okere ku macha David Talo weebuuze nti abantu abaava mu Lubigi bampanga ssente mmeka balirudda wakati era balirudda wakati ku ssaawa eno bwe bagoba mu ntobazi z'omu Lubigi. Ranks tugenda kubeera nga tudda ne solution olowooza ekyo kye kigenda okumalawo ebyo wabula kansooke mala okubeera nga nkutegeeza gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera simuwezirewo wansi ku screen yagala olanga naffe genda maaso n'okubeera nga otukubirako ate tugende maaso n'okubeera nga tulanga bizinensi yo mu ngeri ey'enjawulo. MC Mayor olowooza message ya Zawi erina kyegenda okukyusa ku biruma bannayuganda? Okusookera ddala bannayuganda mwenna abatulaba tubeebaza okuba nga mutuwa obudde kyokka ate era nja kusaasira abo bali muwambe abatulaba naye ne mutafaayo ku ki ku bye twogedde wabula ne mutuvuunula okusinziira mwenga mmwe bwe mulowooza. Olwaleero Azawi statement ye nagiwulidde naye bannayuganda kye tulina okusooka okwebuuza nti ddala enguzi ani ateekeddwa okugivunaanyizibwa, ani avunaanyizibwa ku kuleeta enguzi n'ani avunaanyizibwa era kulwanyisa enguzi? Omuntu yaleeta enguzi munnayuganda kyokka ate era avunaanyizibwa kugirwanyisa era yandibadde munnayuganda wabula akabondo k'abantu abatono abantu abatono mu luzungu kye tulina mafiorism group ne mawanga g'abazungu gye kiri. Mafiorism group ke kabinja k'abantu abo abatono abatuula mu ggwanga oba mu nsi okwefuula nti be balina okutegeerera ku buli kimu kyonna ekisalibwawo oba bya bujjanjabi oba bya bukulembeze oba mu mateeka oba mu byakwerinda. Akabondo k'abantu ababiri oba abasatu oba abana oba abataano akatuula okusalirawo majority y'abantu obukadde 45 plus obukola ensi Uganda. Ndiso ne mu ggwanga Uganda tulinamu akabondo k'abantu abo aketwanise mafiorism group akabondo k'abantu abatawerako abantu b'olubatu nti nga ke katuula ne kasalirawo okuteekerateekera ensi etuddemu abantu abasoba mu bukadde 45 wano mu ggwanga erya Uganda. Yes sir. Kati akabondo ako ke kakola enguzi wabula ate abalina okugirwanyisa zezi millions and millions of people abo abakiikirirwa akabondo k'abantu abo. Wano njagala ontapute bulungi gwe munnayuganda ngoberera. Olwaleero Azawi bwe yakoze statement ye nakugamba era nadde mpulira abaliwo abamuvuunula lwaki ozze kati twabiyimba dda nasokole katono Meya nalabye Meya Walukagga Meya munno Walukagga yageze n'agamba nti ebintu bino twabiyimba dda ojageera lwaki Azawi azze kati sokole katono Azawi yenkanyankanya n'emyaka ne Walukagga kakati nti yalize mbudde bwe bumu. Ensonga yange era bannayuganda gye njagala muwulirize bulungi nyina obulumi bungi nti tuli mu system oba tuli mu ggwanga erimazeemu bannayuganda essuubi. Kano akabondo k'abantu kekugambye ak'abantu 5 6 7 8 10 kakoze kinene nnyo okumalamu bannayuganda essuubi n'okubakuumira mu kutiisibwa nti obukulembeze okubukyusa tojja kusobola okuleka ng'okoze kino. Obukulembeze olina kubeera ng'oli bwoti ne bwoti toyogera ku kino kubanga ogenda kubeera bwoti ne bwoti. Onfuna bulungi. Kakati olwaleero eggwanga Uganda we lituuse bannayuganda gyala mu mpulire tekiriiko wawoozuukukidde nakugamba nti enkyukakyuka tebagikaka muntu kugibanja wabula sisitimu yeekukaka okubanja enkyukakyuka. Kano kankakuddire mu bulungi enkyukakyuka tebakukaka kugibanja wabula sisitimu yeekutuma era yeekukaka okubanja enkyukakyuka. Olwaleero bw'oba tonnagoberwa muntu wo ku ttaka ng'omuntu wo tebannamusibira mu makomero olw'ebyobufuzi ng'omuntu wo tannalwala ng'omuntu wo enguzi ekisonga ekiramuzi tekinnamufutyanka omuntu wo nga tannakubibwa miggo mu bintu ebitategerekeka
tosobola kutegeera era tosobola kusaba nkyukakyuka. Bano bonna bazawi they are fine okubanga mu kaseera kano nga bastanding to against corruption, kubanga ayinza okubaolayo ng'akuwa ensonga ya nnyina ne muganda we ng'olwaleero luwe naye lwakiraba lwe revising. So bannayuganda tukomye embeera y'okulowooza nti omuntu asituse olwaleero otaleke kwetawo bwa excuse nti abadde ali luddawa, okumudiscouraginga n'okumumalamu amaanyi nti kyaliko si kituufu nti mwe mwakitandika dda. Ekyokubiri, wano tewali yatandika struggle. President Museveni yennyini atukulembera bukyanga akwata entebe mu 1986 olwaleero ayina abantu babbalamu abazze mu system, abaana abato n'abawa obukulembeze n'abasembeza abatabirimu ebyensiko. Kitegeeza President Museveni wakufunidde n'akulabamu omugaso wakwetaagira. Again nawe alwana okukyusa gavumenti eriko oba gwakyusa olwa struggle. Olwaleero omuntu yenna wasitukidde woba omwaniriza. Ekyokubiri nkyayagala okumalayo ku point eno nga nkimalayo. Tugenze akaminja kanera kanagamiza no wengenda okuyisiza issue yange akamafurism group akabonda ak'abantu kagenze ne ka planting oba ne ka painting ekintu kyenguzo kya corruption ne ka paintingira ku muntu omu. Wano njagala owulirize bulungi ku muntu omu nti enguzi etegeeza Museveni, enguzi etegeeza Bobi Wine. Kanka kuddiremu paintinze enguzi akaminja kano kegambe akamafurism group ne katulowoozesa nti kati omuntu avunanyizibwa ku nguzi ye Museveni era ye Bobi Wine, abantu babiri. Meya omuntu asobola okulwanyisa enguzi wabula nga talwanyisa president. Nkujjira bulungi era nkikujjira bulungi nti omuntu osobola okulwanyisa enguzi tolwanyisiza President Museveni. Lwaki? Nti ne mu government yennyini ya President Museveni we have people nga they are standing against corruption. Olwaleero bassekikubo ne banna abali mu kulwana okujjamu obwesige bannaabo olw'enguzi, they are NRM cadres ofuna president n'obukulembeze bw'NRM. Yes, oba kategedde bakiririza mu nguzi nga tebakkiriza mu nguzi. N'ababaka bangi nnyo bakabanda baani basitusa olwaleero nga kye bagamba nti olwaleero nedda ffe enguzi naffe tetugenda gikkiriza. Era wakiwulira olwaleero nga ne Muhoozi PLU by the way General Secretary yennyini naye ng'ayogera ku nsonga eyo okabanda ng'agamba nti naffe twetaaga okumanya accountability y'essente zino ako ke bagamba akasiima akaweebwa ababaka. Kitegeeza nti enguzi ng'onoogirwanyisa don't look at President Museveni nga personality. Totunuulira Bobi Wine wano Kenzo ne banne we bakolera ensobi nti Kenzo olwaleero enguzi teri ku Bobi Wine. Ekibuuzo kibadde kyangu, eddoboozi lyammwe abayimbi liri luddawa? So gwe ky'olina okukola, don't think Bobi Wine yakubidde Azawi okwogera ku nguzi, wabula Azawi yamaze kufuna kunyigirizibwa okwekuusa ku nguzi n'alyoka ayogera. So back to point, olwaleero Kenzo misinterpreting questions ne misunderstandings mu bimu ku bintu ebitambula mu nsi bye bigenda omuleetera obuzibu. Abantu batandike muzanyisa kumutwala nga kyakuzanyisa ky'abaana. Lwaki? Nti olwaleero omwana akubuuziza mu nnamawulire tusuubira okuba nga olumu na mwana muto kuggu, era tusuubira okuba nga olina kumusomesa oba kuba omuddamu n'ekibuzo, naye twewuunya okuba nga ate olwayo tulaga ovudde ku kyenguzi otunulidde Bobi Wine era n'obusungu ng'olinga atugamba nti olwaleero abali mu NRM nabo abawakanya enguzi nti nabo basiru. Nti olwa ne President Museveni eyasibye ababaka bo abaweerera ddala 5 abakyali mu kkomera n'olwaleero nti naye musiru, kubanga President Museveni yakugambye nti bwe kibanga okutambuza ebigere okwekalakaasa nti yakoze message wajiwa nti singa kwali nti nga kuli mikono mituufu nga ne police ekuleme yemwe kubali bagenda okukulembera okategedde nze President Museveni okuvaayo okwewozaako ku baana be abadde ababakutte ababadde bayekalakaasa mu mbeera ennungi because baavaayo mu bulungi ne baleeta n'okusaba kwabwe bakole okwekalakaasa okw'emirembe. Era mbona bonna tewalabyeko omwana yabadde akutte ejjinja, tewalabyeko omwana yabadde akutte kintu kyonna kikyankalanya. Olwaleero President Museveni kyali mu kwogera tukuyita kwewolereza, naye nze kyendi mu kuleeta olwaleero lwaki nkita nti yadde kwewolereza naye Kenzo olwayo bwokera ku makya
n'olaga nti bakubuza ekibuzo ky'enguzi n'ogamba gwe tebikukwatako olinga agamba nti ne President Museveni olwaleero gwe tulabye nga naye agivumirira nti naye mukamawo omutwaliddemu ate ffe nandibadde ensuubira nti ate Kenzo mwe mwandisanyuse nannyo kubanga olwaleero tufunyeyo poyinti eyagala okwefuula eyeefaanaanyiriza nti ne gavumenti naye egivumiriramu ne opposition naye ekola ki nti twandibadde katusitandinse ku kigambo kimu. So nga mmaliriza ku nsonga eyo abayimbi mulina okutegeera nti bannayuganda be babakoze era bebamakings be mugaggawaliddeko wabula n'ensirayo ate ggwe kuggwa omulonzi because kati bo abayimbi batandise okwerumaaluma bo nga bo era banks nkugamba naawe omulabya ndaba abayimbi mwaleke nabo beetwale bajja kwesobola Azawi naye yasituse okuva mu Swangizi brand gye tulowooza nti emakings abayimbi ab'amaanyi wano mu ggwanga Uganda abantu bangi n'abalala batandise omanyi bagambanga obuyimbi bwa Nuupu babayita na bannuupu nti buli avaayo kati olwayo Nazawi bamuyita full soldier bamuyita muyimbi wa Nuupu okategede bulungi naye ng'olwayo ensonga gy'ayogerako ya bonna kati gwe omulonzi wezijira naawe kati omulonzi woolina okutegeerera mubaka ki gw'olunze nga n'abayimbi bwe beerumaaluma naffe abalonzi tutandike okuteeka ku pressure ku babaka baffe era nze nandisabye gwe bw'oba olina following tiktok ng'olina following teekamu ekifaananyi ky'omubaka w'oyo akukiikira constituency gy'ova omugambe tovoola mugambe ti naye owaaye gwe oyimiridde ku kiku ky'enguzi kale tuyambeko abantu abamu webalegenda maaso n'okubeera nga otugoberera oli ku mukutu guno ate era nkusuubiza okubeera nga buli kadde tweyongeramu ate ebinyusi n'okubeera nga tukuwa ekyo ekisinga mukulu ranks solution eri ku x bannayuganda ffenna twetaaga okuwulira eddoboozi eryawamu erirwanyisa obulyake n'obukenuzi nze kyamazima meya with evidence Azawi yayogera ku ngeri gye yafiirwamu taata we nga nange yengeri yemu taata gye yafa kati nange nekinnumira kuli ku mutima kati naawe n'obaako ne point eyiye ekola ki kyogambirako nti wano singa tugenda malwaliro ne tusangayo eddagala ne tugenda ku poliisi ffenna ne tufuna obwenkanya ne tuyingira mu kkooti ne batanfutyanka kubanga tolina ssente wabula n'ofuna amazima neki n'obwenkanya ne bino tebikyaliwo dwaki buli bwanguzi bo bannayuganda nga basituse bayinza okulwanyisa enguzi neva mu Uganda automatically yes kyesooka okubuulira bannayuganda abali eyo mwenna nti ku ssaawa eno bw'obanga enguzi ekyakuyamba ng'olirake kubanga enguzi eyamba abantu babiri agiwa ne gwe bagiwadde nayina maama wange Mole Nabukenya rest in peace emulagaawo ne bamutemako n'ekigere naye nga n'embeera gy'okutuuka mu kumutemako ekigere mu ddwaliro lya gavumenti nga batulaga obwamba obutemako ekigere tebuliiwo okyegeera nga mulina okumala okukwata emitwalo 4 ge baabasaba mugaweeyo okyegeera kakitegeeza ffe twali tusobola okugawa mu nnaku 2 ne waliyo omuntu nga tasobola kuwa mitwalo 4 ago mu mitwalo 4 oba 10 nkyegeeza aba agenda kufa okyegeera bino embeera erimu bannayuganda batuuse ekiseera baazawe okuyimuka okyegeera bangi bakyajja lwa nsonga buli atuuka mu mbeera eyo n'atwalako omuntu we mu ddwaliro ndalabanga emmoloka ye agivuze agenda kyotera oluguudo lw'ekyotera lufu nga Sekabuzobe yali maze emyezi 3 agivuze olugenzi kugenda kyotera nakudda neekutuka n'atandika okubiraba nagamba naye ate ng'emisolo mingi gye basasula okyegeera kati n'atandika okuzuuka nagamba naye bannange ka business kembadde nkoze omusolo mungi nnyo gukafudde emmoloka zembadde ntambula mu masomero tewali masomero abaana okyegeera n'atandika okuba nga azuukuka amaaso kakati nze sijja kunenya muntu yenna atanazuukuka okyegeera era omuyimbi yenna bw'abanga alaba ye embeera nnungi naye lwekirituuka ku mwana wa ssengaawe okyegeera ye yajja okujja amwetugire yennyininyini amugambe mwalina eddoboozi lwaki mwalikozesa okyegeera mwalina eddoboozi lwaki mwakola ki mwalikozesa so ku ssaawa eno omanyi munnange bagamba asiise teyejjusa Kenzo bali mubuuza ku kigambo ky'enguzi nga tayagala kuteeka muntu yenna yali siise n'abagamba no comment on that ng'alina minisita ewaka mu kifuba no comment on that kuba minisita bw'afuluma abweru buli omu abeera bw'obadda muwaba mwami na mukyala we abafuluma abweru oli abeera Kenzo oli abeera ani
minister. So your government, I have any comment on chi kwebyo. So abantu fenna gobo situse wositukidde weewo akade tekannakola ki tekannagenda kubanga embeera abantu gye bayitamu mbi nnyo. Okay. MC Mayor. Saba. Enguzi esobola okuggwa mu Uganda. Kisobokera ddala. Can we stand and fight corruption? To a greater extent kisobokera ddala, and again to a greater extent kisoboka. Abayimbi bano bayinza kukola batya okwawula politics ku cause y'okugoba enguzi. Tosobola kwawula. Balabika bo bafuuse bayina nnyo interest mu byobufuzi. Toyina bw'oyawula politics mu kintu kyonna lwakuba nti obuzibu Abannayuganda okyetwa stupidity of understanding ekyo munansonyiwa kankikozese. Ayagala afuuka Madamu Namboze. Stupidity of understanding bwe busiru bw'obutamanya kankivunule bwentyo nti omuntu weefuula amanyi naye nga tomanyi mu ngeri etya. Olwaleero omuntu politics yamanyi nti omuntu yeesimbyewo buli yeesimbyewo mbu yono monna byabufuzi. Politics naawe wennyini ewakaawo naawe agenda alonde oba okontributinze ku politics. Ekyokubiri n'ewakaawo wennyini politics waali ofuna bulungi. Politics atandikira ku kulonda buvunaanyizibwa n'ewakaawo nti owaaye gozi tegeka banno okugenda ku ssomero, omukyala gw'olina ofumba emmere, omwami nze nyina eyo politics yenna gwe tukola ki gwe tutambulira oshegera obuvunaanyizibwa. In fact obuvunaanyizibwa kyekyandibadde politics. Buli muntu yenna obuvunaanyizibwa bw'olimu. Kati kino bano abala kye bakuliriza kye kino kyoga nti president smart minister okitegedde naye nga politics akola ki. Kakati nze nja kwebaza nga maliriza, nze njagala kwebaza ku buli munnabyabufuzi asituse n'atali munnabyabufuzi nga bwe mweyita, oba musuubuzi oba buloka oba buloga oba tikitoka, ng'ostandings against enguzi. Kubanga enguzi eno mu nsi zonna tewali president ng'olinu amagezi era ng'otegeera bulungi eyandibadde asiba omuntu awakanya enguzi. Kankakuddiremu mu nsi yonna on world record tewali president okuleka nga totegeera butegeezi ayinza okusiba omuntu kubanga nti owakanyiza enguzi. Kubanga president naawe kennyini omuntu ono ali bukuwakanya enguzi ayina kinene kyakuyamba. Olwaleero President Museveni ng'akutta ababaka be n'abasiba ku lw'enguzi Basisi Namujju n'abalala byekuusa ku nguzi. Olwaleero kabonero akakulaga nti naye enguzi emususseeko. Kati bannayuganda bwe musituka ne mutandika okwekalakasa oba okuteeka obutali mativu ku lw'enguzi, kandibadde kabonero ba indicators eziraga President Museveni nti wano nno wooba otandikira nti abantu bakulaze eki bakulaze nti enguzi bagikoze ki bagikoye. Ranks tusibule. Kale njagala okwebaza Abannayuganda mwenna abatulabira buli omu wosinzidde okubanga olaba n'abayimiridde ku mazima, ng'olaba ekintu nga kikyamu n'okiyita kikyamu, n'olaba amazima n'ogamba nti mazima. Abasalawo nze anti nabadde ndaba BBC erina omuntu gwe yakubye n'egamba nti Uganda, poliisi ya Uganda n'amagye gawagira enguzi mu ggwanga lyabwe. Lwaki? Because bakutte ababadde beekalakaasa olw'enguzi. Mukama abankuumire. Amen. Tekiri leeti wonna woozuukukidde okubaako kyowakanya kitatambula bulungi mu ggwanga. Tekiri leeti. Era nvumirira nnyo gw'asituse ate okuwakanya oyo asituse mu kiseera kino. Gwe totandika okwetawo bw'excuse bwo. Ffe twayimbayimba dde ennyimba ezivumirira enguzi, ffe twakola kiriririri. Ekyebuuzibwa buli muntu engalo zino tezenkanankana. Gwe ebizibu ebikuwakanya gavumenti biyinza okuba nga munnaye byakukeera. Munnange omulala naye nga byakamutandika naye nga walabidde ekitangaala ekyo okugamba nti kaakati nange mpakanya gavumenti oba mpakanya enguzi. Ate nekino kakibagambe, si buli awakanya enguzi nti awakanya gavumenti, oba si buli awakanya ekitta abantu, si buli awakanya ekigoba abantu ku mataka nti aba awakanya gavumenti. Nedda, abantu abamu bo pointi yaabwe weeri wali awa
service delivery. Kale mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera nze Deni ate agenda maaso n'okubeera nga nkutuusaako programs ez'enjawulo. Mbeebaza ebyo byonna bye mugenda maaso n'okubeera nga mutuusaako engalo. Nze nno mbakubiriza nnyo okwagala nnyo ensi yammwe Uganda n'okwagala munno gy'okoma okwagala ono akuliraanye nawe gy'okoma okubeera nga weeyagala olw'ensonga oba omaze oprovidinga security gy'oli kubanga akuliraanye batalina kyajja kukola oba tasobola kukoza singa tuba n'omutima ogwo Katonda gwayogerako ayagala nnyo omutima ogumufaanana. Mubeere bulungi ate mwera batusinkane nga Mungu asiimye. Meya tunaddamu mwana wa maama ranks webale basiima abantu abali awanga oba wajje wak mu Instagram lyango bebale kusima ne basubscribe mikwano gye bwero gye gimanyi tini ya jenga embozi ogikomya bakula jeno megati bakuli babani bale mweraba tusinkane. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.